Kyaddaaki Rema Namakula atasobodde okubeera nga yeegattako Eddie Kenzo ne basobola okubeera nga bambi baagaliza muwala waabwe Maya Musuuza birthday ennungi. Kinajjukirwa nti omwana ono olunaku olwaleero ate lwasobodde okubeera nga aweza emyaka 10 beddu era nga bambi abangi babadde tebakisuubira kubanga kinajjukirwa nti abantu banene we baayawukana bingi nnyo ebyagwawo naye ffe kye tubeebazako nze nga nze kye nneebaza ku bantu banene Rema Sako ne Kenzo nti tebaavaayo nga couples endala ono n'ayogera simanga ate omukyala yali bwati ne bwati ate n'omusajja n'omukyala n'avayo ti ate omusajja yali bwati ne bwati nedda wabula bano abantu beeyisa kintu kikulu yadde nga bannamawulire baagezaako nnyo basosonkereza ne bakola ki ne babanoonyerezaako bino na biri naye bambi basalawo okubeera nga ate bakola ki ensonga zaabwe bazikuuma nga za kyama till now teri muntu yenna asobola kubeera nga ate amanya lwaki ddala Eddie Kenzo yasobola okubeera nga bayawukana ne Rema wabula bingi nnyo ebyajja bibaawo Rema n'afumbirwa n'afuna omusajja omulala era nga bwe twabimanya ate era olutalo olulala ne lujjawo nga bagamba Rema Namakula atayagala ate kuwaayo omwana we Amaalo ewa Eddie Kenzo okubeera nga ate amulabako ebyo nabyo ne tubivaamu kati kwegamba abantu abasinga babadde balowooza nti Rema kwegamba bambi takyafaayo nnyo talina nakyayagala kumanya ku sayidi eya Eddie Kenzo n'ate kinajjukirwa nti omwana ono Maya Musuuza mwana wa Eddie Kenzo omukulu era nga maama we ye mulala nnyo nga wobalaba mu kifaananyi ekyo oyo ye maama wa Maya yoyo maama we yamuzaala wabula ate ye Rema jjukira ye yazaalira Kenzo Amaalo naye bambi kino Rema kyakoze ekyokubeera nga avudde wali ku Facebook page ye bambi n'ayagaliza Maya Musuuza ate birthday ennungi nze ndaba nga ku sayidi yange kibadde kyamaanyi nnyo nnyini ddala era kyekisi kye kintu ky'osookera ku makya n'oyisaamu amaaso kitegeeza nti bambi akyafaayo ate bannange nno kineno ndowooza kibe kyakuyiga eri abakyala bonna abalala nti oba yawukanye n'omusajja oba omusajja ng'oyawukanye n'omukyala abaana baneeno basiga babagatta kati nze kyemmanyi nti Rema kyakimanyi bulungi nnyo nti ne wewakola atya still Maya akyali muganda wa muwala wa Amaalo so bambi ne wakola atya ekyo kyo aba alina okukola ki okubeera nga akikiza era ensonga lwaki ataavuddeyo bambi wali nasobola okubeera nga bambi ayagaliza muwala waabwe amazaalibwa ye yasookedde nno ddala okubeera nga amwagaliza amazaalibwa amalungi then ne Eddie Kenzo n'alyoka atajja n'akola ki naye n'ayagaliza Maya ate amazaalibwa amalungi n'olwekyo bambi tumwagaliza amazaalibwa amalungi mwana muwala ono Maya Musuuza beautiful akaana ako kalungi nnyo kalungi ddala bonna abaana baabwe balungi ne Amaalo bonna balungi naye bambi tumwagaliza amazaalibwa amalungi leero awezezza emyaka 10 beddu wabula nga katulinda ate ebirala byonna ebinaaba bivuddeyo celebrations zonna nga banaaba basobodde okubeera nga ate bacelebratinga linda vidiyo eyo wabula ogenda sobola ogifuna singa bambi osubscribinga n'oteekako n'akadde ate munange nolayikinga ne vidiyo eno buteleevu vidiyo yonna gye nagenda mu maaso n'okubeera nga ngifulumya ng'ate ndaga engeri gye bacelebratinzeemu amazaalibwa ga mwana muwala ono Maya ojja sobola okubeera ng'okola ki ogifunirawo obutereevu wabula ate ne Evelyn Namulondo naye bambi yavuddeyo naye n'amwagaliza amazaalibwa amalungi ekinajjukirwa nti ono Evelyn Namulondo mukwano nnyo gwa Rema nfiira bulago we wadde ono woba omunoonya omubuuzo ono yadde nga naye era mukazi watu bingi nnyo bazze nga bamwogerera weesiba ku Rema wafuuka handibaaga ye kwegamba gw'omukwatira ensawo bingi nnyo bambi mukazi watu bazze nga babimwogerera wabula nga ye takola ki tafaayo kubanga be bamanyi gye bavudde ne Rema baatandika okukwatagana ne Rema nga Rema tannafuuka sereebu so aboogezi teyasobola kubeera nga ate abawo obudde wabula gw'omukwano gwabwe ne Rema gwongera kubeera nga ate gukwajja bukwaze era bambi naye avuddeyo wali nayagaliza ate Maya amazaalibwa amalungi kano nno munaye akabonero k'amaanyi kino nno kye bakoze ky'amaanyi abakyala abamu wava mu maka g'omusajja batakyayagala kumanya bikwata ku baana bali nerabira nti nno bali abaana still baganda b'omwana we oyo gwaba yazaalira omusajja kyo so kino nno Rema kyakoze bambi kibeere kyakuyiga eri abakyala bonna abasigadde nze nga nze Rema kyakoze sikiyisizza mu maaso kindaze nti akimanyi bulungi nti bambi oli omwana Maya akyali ate muganda wa muwala we Amaalo so bambi twagaliza mwana muwala ono amazaalibwa amalungi ag'essanyu nina kubeera ate nkulekerawo
obuvidiyo bwe wano osobola okubeera nga ate munange ogenda maaso n'okubeera nga wekkaanya mwana muwala ono Maya ate Musuuza birthday girl. Wabula nga kyengenda okusaba ky'omukwano gwange weeyagadde vidiyo eno bambi girayikinge ngenda kusaba osubscribing oteeko n'akadde kubanga nene ofunirawo amawulire gonna gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda oba oliawo n'amawanga agatwetolodde genfuna gengenda mu maaso n'okubeera nga ate nga kutuusaako. Nsigadde nze omumbeja Aisha Nassolo akunkumira atakumira mpeera nkwagala nnyo nkwagalira ddala goodbye for now naye ate nga nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala kale n'olwekyo munange toseetuka. What's your daddy's favorite song? What's your favorite song from your dad? I like Sango. Sango. Yes. Is it because that's his latest song? No, it's nice. Among all his songs, that's the song you love most. Wow. What you like? That was not a mistake. Mistakes are not common, and so that everybody makes mistakes. And then after that, she says that I'm never talking to you again, and she pushes me, and I fall down. And then after falling down, I pick her up and I beat her. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwe Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 0705839777 oba +974 334 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant.